okwebaza eyansaasidde n'abantu bange be nabadde nabo okutuuba omukisa ogwokubiri ate era okuliivinga. Mukama alaga nti tukyalina omulimu gw'okukola, tumukolere emirimu gye kuba ffenna nze naawe tuli wano ku nsi kukola mirimu gya Mukama. Tumusinze, tumutende, to making this world a better place. And I'm glad and grateful that God gave us another chance to live. Nsaba okwebaza abantu bonna abali eyo, abawagizi baffe abansabidde essaala ennungi okulaba nga ate Mukama ampa omukisa ogwokubiri. Ezo nno essaala z'abantu. Mukama atunuulira mitima na myoyo, kasita gyegatta mingi Mukama awulira essaala. Mwebale kubeera bangi abantu abalungi ne tusobola okudifiitinga sitaani neyanza. Press conference eno naweereddwa amagezi abamu ku bantu abakulu mawulire ne baŋŋamba nti amawulire agasatulatinga ku bintu byange mangi andi babuliddwa source. So kiyinza okuvumaganya amawulire nti ebintu bye bawa bya bulimba kubona ayogera kino nayogera kiri, nange neerabyeko nga nnyina ebiwundu nina bikyate nga sibirina. Nensalawo nange mpulira omulanga gw'abakulu nzije ku lw'erinnya ly'amawulire, nange kuba amawulire nze ge gantuusiza wendi, tusobole okuba nga tutambula bulungi nga bulijjo, mbawe bayita entuufu egenda eri abawagizi. So ladies and gentlemen, I'm here to clarify that I'm fine. I'm very fine. We are 4 people in the car and we are all fine. Mukama yatusaasidde ne tubanga tusurviving accident. Amawulire agatambula eyo nti yafudde, yamenyese emikono, waliwo ebifaananyi byendabye nga nnyina emisaayi mu maaso, emikono, oyo sinze, that is another person. Kirabika tufaanaganya structure, naye oyo sinze. Nze ndi bulungi, nafunyeeko wano ebisago wano, naye sitebitiisa wadde n'akatono, ate ne bannange be nabadde nabo mu mmotoka nabo bali bulungi. Tuli under doctor's instructions. Twagenze ne tukola thorough check-up era tuli ku medication. Tewali buzibu bwonna, buli muntu ali eyo, tewali buzibu bwonna bwe tulina, obanze bwe nina, sirina wadde damage, twakebedde buli kimu, tewali buzibu. So eddagala ly'emmira lya painkiller ne bannange kulaba nti tuggwamu pain kubanga tuli bakosefu nga bw'omanyi omubiri, ndowooza ne fear twatwatidde nnyo, naye nga all is well. So kyembadde nze wano clarifyinga kulw'erinnya lyange ne bannamawulire kuba nabaddeyo mu kyalo ewaffe nagezezaako kulaba nti proceedinga ngende nziike era nembeera successful nentuuka mu budde, naye ng'abantu kulube bagamba nze nvudde ku mawulire, nze nvudde ku mawulire. Bannamawulire nabo si bannamawulire bonna nti balimba, abamu naddala bano bempise wano bantu balungi era jalungi gwekjo. Erinnya ly'amawulire saagala lyonooneke nga bwe nadde mpulira mu lumbe. Kuba abantu badde bagamba abagambye atufudde, bagambye omenyesa emikono, bannanga amawulire nago si buli mawulire nti nabi bannange ndi bulungi nze zuuno Mukama wakisi. Tujja kwanirizaayoko ebibuuzo nga 2-3. Kibinya ekyakutuuseeko naye twebaza Mukama nti oli mulamu, kyasobola otwala kariya yo mu maaso. Nze kinasinza okutyakwe okuba nti wavudde mu mmotoka nga toyinaako bisago, so nenalekera nti oba ayinza okuba inbleeding. Kati bwenkulabye wano neneebuuza nti did you take time n'ogenda oba ne bakola x-ray oba bikikoze, oyinza okujjanjaba ekyokungulu naye ng'ate munda wayisiddwa bubi nnyo, oyinza obutayisibwa bubi naye bubi na damages naye bingi system y'omuntu okubanga oyinza okubeeraawo n'okugumuka ekiro oba biki psychological torture. Nagenze ne bankolako x-ray check-ups kuba nadde neebasa ekiro nempulira bubi nembeera scared, so I decided to go. Nengenda mu ddwaliro ekiri atwavuddeyo saawa nga 9:10 ez'ekiro, buli kimu ne kivaayo nga nja kubeera bulungi, just ndowooza kyekango tekimanya muzira naye nga ndi bulungi. Ekibuuzo ekirala okubuuza Eddy, mwabaddemu abantu bana yesinga bw'ogamba, naye waliwo ebitambula nti wabadde n'abasirikale abamu aba SS, ate tumanyi nti abantu abatambula naawo bava
kyabadde kitya live fire eyo ani yagamba biri ku social media media nakivaako sitera nnyo kwogera mbozi za social media mukwano so si bituufu tujja kwanirizayo ekibuuzo ekirala ayagala omu okukifaananyi woba ojjukira bulungi akabenje kano kaguddewo katya era kaze katya kyekyakaleese ifatolikano akabenje kano ekyakaleese webalesebwa ekibuuzo akabenje kano twazuukuse saa 12 kubanga omuntu gwe naffe yadde mukwano gwange ate nga mulabye kubanga ndi muto kati yanumye nnyo so nze nabaddeyo omukubategesi olumbeerwe kati nensalawo nkere nnyo ku saa 12 ntuukeyo mu budde nsobole okukiryalinga bills n'okutegeka okulaba nti tumuziika bulungi kati twakedde nnyo baisaawa 12 twabadde ku kkubo kyadde zaali ziwulengaemu kitundu awo oza approachinga bbiri tutuuka awo wetwafunidde oluzibu kuba twasoose kubaako bantu wetufiiki obudde ndowooza ekiro kuba yadde etonnyeko katono kati ekkubo lyabadde liriwo eti ate awantu awo baŋŋambye abantu bafunirawo nnyo obuzibu awo wetwagudde bayitawo maya ng'ogenda ku petrol station bagitani Starbex baŋŋambye waliwo akantu akabuuka emmotoka bwegwamu ebanga ebuuka bweti so mbadde nsaba n'abekikwatako abakola enguudo baŋŋambye awo awantu wakosa abantu bangi musi special ababoda baŋŋambye bafunirawo nnyo obuzibu kati ekkubo lyadde liseerera bwe yaguddemu bweti netandika okuzunga nezunga mpaka weyakutuusiza netusola mu trench tebaza mukama nti yatusudde mu trench awo osanga singa twagudde ku kkubo flat ebi twandibadde tuggwawo ne mukama yatuyambye netugwa mu mwala tusobola okuba nga tusavayivinga naye emmotoka ayo yawuliwo ekyo si kikulu wadde akatono kasita obulamu bwo weebuli byetusigale tufuna bifuna nze wasa emane okuva ku youtube channel ya wasa ema setengameka era ensuubira okuddawo simanyi oba enaddawo okusinziira bwefaanana naye motoka ezo zanjawulo bazitunda bbeeyi zanjawulo eyange nagigula ndala n'endala ndala so saagala nnyo okudda mubintu kubanga singana myaka naki and I don't think it's important okuleeta emiwendo gy'esente ku mawulire kale tujja kwanirizayo ekibuuzo Amanya Sanchez waliwo ebitambula ku social media era ne ku crime scene waddewo abagamba ababaddewo abadde balaba nti Eddy mmotoka gyewabaddemu mwabaddemu n'omukyala ye omukyala embeera eri etya embeera eri etya abaddemu ne family abaddemu ne family nyina abantu abakulu abava ku kyalo gyenva nga babeera Kampala so nyina be nabadde mpaddeko lift esebo nabo badde bagenda kuba oli mutuuze waliwo eyabuze abanyangu bagitudde simu yabuze naye nabadde mu fiya kati sijja kulima nti malina amaiti bwabayo eyo akalina no business phone tekiteisina nene eri awo there is some very good important contacts zenkozesa for business bwobanga oli eyo kaleete nja kuwaayo ekirabo kubanga enda obujjadde tewali nyo kinene si smartphone nti onaabako gwogiguza kale olabanga poliisi yagikutte mmotoka bagikuddiza mmotoka tebannaba naye tuyita mu procedure tuli kuyita mu mitendera mituufu okulaba nti tugijja batugambye baba balina oginspectinga biki so bwe bakyakolako naye ndowooza by tomorrow bajja kuba yadega nga terina layisinsi okubanga ate oluva tulivuga tutinamba yakifuna namba yakiwanyi ate ze zimu ku nsonga ezikyagyemeseza okuvaayo motoka terina buzibu mwagala gigula olwaleero no munnayuganda atulaba ali eyo akkiririza mu Katonda n'atakkiririza mu Katonda to you as a survivor of 3 accidents in a row oyinza
kukinnyonnyola otya omuntu who is a believer n'atali mukkiriza osimatuse obubenje busatu in your career oyinza kinnyonnyola otya omuntu ali atulaba akkiriza mu Katonda n'atamukkiririzaamu n'atabitegeera ebya Katonda ng'alaba birabo baawulira bibulimu? Honestly speaking, nze nakeera ku makya nenzikiriza Katonda. Bw'okkiriza Katonda, Katonda akugamba bw'oba tomugaseeko kintu kirala n'okkiririza mu ye era n'omwesiga buli kimu. Like for example, Katonda agamba nti ye katugambe nti swimming pool ogigwamu wenna n'obuliramu, naye buli wobeera ng'oli eno ate oli eno enkya oli muzikiti enkya oli wali ogamba nijjoona otala wali oli mu kyakya enkya ogamba biri. Abantu ebiseera ebisinga tebabeera na we bayimiridde watuufu. Abika ebibiri taliyo, olina okubaako woyimirira ogamba nti Mukama Katonda obulamu bukwasizza nze buli kimu ekyange kikyo. Ekyo kye nakola ne neekwata Mukama Katonda era kwentambulira. Emmotoka yakanfuula emirundi mingi. Olwajjo in fact teyeefudde mingi. Jo yagenze neyeefuula bweti neyeekulula negenda mpaka mu mwalo ng'eri eti. Naye accident eri gye nasooka okufuna emmotoka yenyola emirundi ndowooza ng'ena neddawo neeyimirira. Emmotoka yonna naggwawo, saasula nagitunda, baagitwalira bwerere, naye Mukama namponya, Mukama nampa obulamu. Mu bulamu bwe yampa nensobola okuba nga ndeeteramu ebintu bingi. By then nali sinaba kuyimba nnyimba nga Sityarosi, nenziyimba Nice and Lovely, netuleeta awards wano ez'amaanyi. Mukama n'abanga asobodde okututuusa wantuusizza naye owoolaba. Of course ekintu ekyo kigenda kuleeta ekifaananyi kirungi nnyo gye bujja. Abaana baffe oba n'abaliwo kati abagenda okujja, they are going to do more great things just because balina gwe balabye akikoze, so they believe it's possible. So ndowooza Mukama yali ankomezaawo nkola omulimu ogwo, kati Mukama yanyongedde chance ey'okubiri. Ndowooza era alina kyayagala nkole, era ndi ku maviivi okusaba Mukama anzikirize nsobole okumukolera emirimu gye, kubanga nange nyina bye neetaaga okukola bingi ahead of time. Okay, tweyanzizza nnyo, tweyanzeege.